Kati gibadde gikunuukiriza kuwera myezi 5 bukyanga abantu bagumba ku ofiisi y'omubaka wa pulezidenti e Kasese era mu kiro ekikeesezza olwaleero ono Abagobyewo ng'ayambibwako ab'ebyokwerinda. Mu kiseera we tukoledde eggulire lino ng'ab'ebyokwerinda bazinzeeko ekifo kyonna abantu bano bwe babadde bamaze ebbanga kumpi lya myezi 5. Okusinziira ku bano ab'ebyokwerinda babagoye mu ngeri esasaana era bagobeddwa nga babbi ba nkoko. Twagaruka shangi 10-11 twashanga hashukira amahe batugira ngo tariho okutahamu twabuuza n'ikintu tariho okutahamu tibatwanshonga yona manya natekereza hoki titumanyire hati abana bona barahanu kuruga nyenje tibakalire na kokuli. Omubaka wa pulezidenti e Kasese Lieutenant Joe Lusimbi ategeezezza nti yafuna okwemulugunya okuva eri akulira abakozi e Kasese ng'agamba nti ebyobulamu n'ebyokwerinda by'abantu biri mu katyabaga. We're not expecting any mwananchi to see mwananchi manning if a government facility as if we are captured or under siege. That one should stop with immediately now, as we agreed in the meeting, and make sure that everybody lives as per directive of the District Security Committee. Chance Kahindo, Mayor wa Municipality y'e Kasese, awakanyizza ebyogerwa nti RDC abadde talina kyamanyi ku bantu bano abamaze ebbanga kumpi lya myezi 5 nga bagumbye mu kitundu kino. I have never been briefed that the health situation here is going wrong, but I have never. And therefore, if I was briefed, I would have told the members of the executive, then we direct that, okay, there are even measures. Is there anything to say that maybe the health department has ever met the leaders of the camp to tell them what is happening? Bano bagomba mu kifo kino nga beemulugunya kugobebwa ku ttaka lyabwe n'okutuusa kati. E Kasese nga tuvuddeyo enteekateeka